Omulemezi w'omuwa yeebaza Lusozi nti abalemezi kalwe. So nno bagamba omumanyiza ekita bw'omuwende kwanyiiga bunyiizi. Nze kinsobedde kuba kakati ate ntuuse ku ludda luno neefuna eddiba. Ate nalyo liriko olugero. Byogerwa era lwagerwa bajjajjaffe. Olugero lugamba nti buno bwa ddiba buli omu asika zawuwe. Buno bwa ddiba buli omu asika azawuwe. Obwogerwako bwali bulenge. Eddiba bwe baamalanga okubaaga baalirekangako obutundu buno obusembera ddala wansi okusobola okulisitula obuyitibwa obulenge. Okusobola okulisitula oba okulikwata. Kale nno kino kyogero era kirabika nnyo nga waliwo ekyenfuna ekiriwo mu kaseera ako. Gamba obanga mbuzi ng'eyo ng'eriko abantu abagirwanira emiwendo gyayo okusobola okusasulwa. Olaba nga buli omu agyeyagaliza bw'eba nnungi ng'efaananikako oba ng'erabikako bulungi. Olaba nga buli omu ayagaledde ku luuyi lwe. Era ogenda okulaba ng'oli agamba nze empaayo zino, olina agamba nze empaayo zino. Kale nno buno bwa ddiba buli omu asika zawuwe. Eby'obugagga byo byagalwa ekintu ekirungi buli omu aba akyeyagaliza. Kweyagaliza kino kiraga kweyagaliza. Kale na bwe kityo abantu beeyagaliza nnyo ebintu ebirungi oba oli awo ekintu ekitandibadde kirungi ne munno kimwagalize. Embuulirire bagamba tefa yonna. Nze Musibosa Geoffrey ne munange Austin Mugomba. Embuulirire Amasu HTV.